Maama Sylvia Najinda Nabagereka wa Buganda. Waddewo ebibuuzo bingi abantu bebeebuuza ku bulamu bwa Kabaka engeri gy'afaananamu n'enneeyisa ya Maama Nabagereka Najinda mu mbeera eno nga nti balaba pate after pate Maama Nabagereka Sylvia Najinda zaalimu mikolo after mikolo nga Maama Nabagereka zaalimu ng'abantu beebuuza ebibuuzo nti lwaki Nabagereka yandibadde ng'ali mu pate after pate ate ng'omwami we ali mu mbeera gy'alimu. Bangi bali tebafuna kuddibwamu era bangi bali tebafuna kunnyonnyolwa lwaki ensonga ziri bwe ziti era nga abantu singa beebuuza n'eddala Kabaka mulwadde, ddala Kabaka ali bubi oba ddala tuli mu kuyisibwamu buyisibwa wano gaali nga Kabaka yeeyagala ali bulungi naye nga babaga naye embeera ye ekulaga nti nno tali bulungi tuwandibanga waliwo ekikyamu. Nabagereka naye yawambibwa ali mbuwambe byakola bitabikolera ku mudumu gwa mundu nandiki bingi ebibuuzo badde byebuuzibwa era nga tewali kimatuufu kimanyikiddwa naye kati ndalisooke tulabe akatambi kano ebigambo tugenda ate kubinyootuka bulungi nnyo ddini ddala. Mwe mwagala Kabaka okusinga mukyala we? Kituufu tuyinza okuba tetwagala Kabaka kusinga mukyala we. Statement eyo mwagikozesa nnyo. Akatambi akamu bwe kaafuluma nga maama alina omukolo gwe yali ategese Maama Nabagereka. Mutugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali bubi. Naye mukyala we alina omukolo gwategese ate nga musanyufu nnyo. Mwagala kutegeerera Buganda? Mmwe mutegeera bbaawo okusinga ffe oba okusinga ye? Lwaki temwewummuzaako? Then after some days ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne kifuluma. Bwe watunuulidde ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mufuula omwami we awaawaka ng'ali mu mbeera eyo gye yafulumiddemu. Bw'olina amaanyi, olina obusobozi, olina obuvumu obukola pate n'osanyuka nga bbaawo ali mu mbeera ng'eyo. Era okusinziira ku bifaananyi ebyafulumye ne pate maama kwe yali ng'alina essanyu, mbuulira ng'osinziira ku bifaananyi ebyafulumye maama essanyu yali alijja wa? Era Abaganda okyaddamu okubajuliriza nti Ssaabasajja Kabaka alina mukyala we, alina abaana be, okusinziira ku mbeera gye wamulabyemu, n'abaana be ne mukyala we bye bali mu kwekola olunaku olwaleero. Mbagamba bwe nti baganda bange, ne maama alabika naye muwambi. Nkiddamu, ne maama alabika naye muwambi, mumusaasire busaasizi, kubanga newankubadde maama yali tayinza kubeera ku mukolo nga bbaawo ali mu mbeera gy'alimu. Era ekibuuzo kiri kimu, ani amumujjanjabira? Kubanga ffe bwe twalaba maama ku mukolo twatuuka okugamba nti oba twerogozza bwerogozza nga Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu. Gwe ate maama yaali kimye ki ku mukolo ku mbeera ya bbaawe gy'alimu bwetyo? Naye maama naye alabika muwambe bambi. Mumusaasire buki? Busaasizi. Temumuyisaamu gaali, muleke tusooke tunoonyereze buli maama kyakola olunaku olwaleero akikolera wansi wa kwagala kwe, akikolera wansi wa kutegeera kwe, oba waliwo akabinja k'abaseddeekezi akaateeka maama ku mudumu gw'emmundu nga kalina omumukozesa ebitajjansa, naddala mu kaseera Abaganda bye babanjiza Ssaabasajja Kabaka waabwe. Kubanga guno gufuuse omugano, guno gufuuse omuze. Buli Ssaabasajja Kabaka lwalabikako eri Obuganda oba buli Obuganda bukimanya nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali ateredde entende, tewabaawo bubagabaga ng'obwo, tewabaawo bupatepate ng'obwo. Naye buli Ssaabasajja Kabaka lwadde emmanga ne bamuddusa okumujjanjaba nga addugadde, Omuganda n'atandika okubanja Kabaka we. Omuganda n'atandika okuteeka abantu abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Kabaka bwe okumujjanjaba.
omuganda n'afuna ennyonta eri kabaka we olw'okufaayo ku bulamu bwe nti ndudde omulabako naye ate nakoma okuwulira nga tali mu mbeera nnungi mu munda ge. Obubagabaga bupatepate bitandika okweyuna Obuganda. Yabeera baana baliwo mu Buganda. Kyokka ate abantu bebata ku bupato obwo oba abantu abeetaba ku bupato obwo beebo gwe Omuganda b'ogamba nti be baagala okusaanyawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Buganda ebeerawo nga Ssaabasajja Kabaka waali nga ne space weeri mu budde ne mu bifo. Tosangamu pate yonna. Naye buli Omuganda lwatandika nti Kabaka wange aliwa ng'olaba kapate nga maama akulaga aseka, maama akulaga musanyufu, ng'ate baayise ku mukolo be bali be tuteebereza bennyini abavuddeko embeteza edduga za Ssaabasajja Kabaka oba etadde obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu matigga. Wano weetaaga okunoonyereza ennyo, wano weetaaga okufumiitiriza ennyo. Either nga maama muwambe obanga maama takyali maama, kubanga mpaawo maama baawe ayinza kulwala n'atuuka ku mbeera ng'eyo nga maama akyayinamu obuvumu obukola obubaga n'okumwenya n'amwenya. Ebyo byali baddaawo, naye ani abajjanjaba taata singa anaabeera nga si maama? Ekituufu kiri nti maama yeetaaga okunoonyerezaako ennyo, kubanga maama yalibeera mu matigga ne maama kennyini yalibeera omuwambe, kubanga oluwamba sseggwanga oba olukonzibya sseggwanga terusobola kulemererwa kukonzibya nseera. Olufuula sseggwanga ne lugisitula oba kamunyeesitula sseggwanga mu bwengula tesobola kulemererwa kusitula nseera. Kati kirimu engeri bbiri, either maama muwambe obanga maama takyali maama, kubanga ebikolebwa essaawa eno si bya bwamaama. Y'ensonga lwaki nsabye nga temunnatunuuliza maama mudumu gwa mmundu mwalisoose kunoonyereza ddala maama ali free, ddala maama si muwambe, kubanga byali mu kukola olwaleero si bya bwamaama. Ne bwe twaligambye nti ataata aliko omujjanjabi, maama eno enseko zaalivuddewa ku mbeera ya taata, kubanga buli ebakulumya ebifaananyi ebyo oba buli lwe wabeerawo bupato obwo wabaawo okubanja Ssaabasajja Kabaka. Kati ku bupato obwo osanga maama ali mu kumwenya, osanga maama alaga nti everything is okay. Kino nno ne kirowoozesa abantu abamu era bakitukubisa nnyo. Bagamba baagala nnyo Ssaabasajja okusinga maama Nnaabagereka. Maama Nnaabagereka ali mu pate n'okumwenyamu amwenyezaamu ng'ategese ekyeggulo. Mwe mugamba mutya nti Ssaabasajja Kabaka ali bubi. Era singa weesanga nga tetuli balemezaamu, mu butuufu ebigambo ebitugambibwa nga bisinziira ku pate n'ebifaananyi oba n'obuvidiyo obwavudde ku pate bisobola okutufuula abasiru era bisobola okutumalamu amaanyi ne tutaddamu kubanja. Naye mu kulemezaamu okubanja, kubanga jjukira bo tageti yaabwe mu maama okukola akabaga ngaako n'okumwenya n'amwenya, kulaga nsi nti mukyala wa Ssaabasajja Kabaka bw'aba atunula bw'ati nga n'okumwenyamwenya, ekitegeeza bano ba propagandist. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu bulungi, bano just balina lugezigezi, bano just balina kajjanja, bano just balina kamanyiiro. Naye gye tukomye okulemezaamu ebifaananyi byatuuka ne bifuluma, mu butuufu ng'olaba ebifaananyi ebyo tebimaakinga na mukolo maama kwe yali, era nga tebimaakinga na nseko ze yasekerako. Lwaki buli omukolo ogwo lwe gubaawo wallahi ya Mungu tunafu oba tunafuyizibwa, kubanga ye omulabi agamba era maama yalina okujjanjaba taata. Kijja kitya maama okubanga ali ku pate ng'ate bano batugamba taata muwambi ali Bulaaya ali mu kujjanjaba, ekitegeeza beene ali mu kwewummuzaamu bwewummuza yonna gy'ali tannasiima
kulabikako eri Buganda kubanga singa abadde mu kaseera akakazigizigi ne maama teyali mwenyeza watyo oyayogera bw'ati aba mutuufu bw'aba mukyala ye akimanyi tayinza kwetaba kabaga konna nga bbaawe ali mu mbeera ng'eya Ssaabasajja Kabaka akimanyi tayinza kufuna kumwenya kwonna nga bbaawe ali mu mbeera ng'eya Ssaabasajja Kabaka ne yeebuuza nti kidda kitaye maama okumwenya bw'atyo okwetaba ku mikolo oba okutegekanga emikolo ng'egyo egy'amasanyu nga taata ali mu mbeera bw'etyo wallaahi bw'obeera oli mwogezi oyinza okuggwamu amaanyi kati wano we wali ekinyusi gw'okusinziira ku bifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka bye walabye n'enseko maama ze yaseka n'omukolo gwe yategeka n'enseko ze yasekerayo yali agwanidde okugutegeka yali agwanidde okumwenya essanyu lyavaawa n'obuvumu obugutegeka omukolo bwavaawa kubanga head of family singa abeera n'ekirwadde ekimubala embiriizi taasulewo taasiibewo nga yali kumimwa kizibu nnyo okuteeka omukolo ogw'essanyu oguliko ebidongo ebireekaana mu maka ge biyinza okumuwogganira ne bimukuulamu omutima n'afa kubanga ajjukira alina pressure kati tulina kwebuuza lwaki maama buli lwategeka omukolo oba buli wabaawo embeera y'omuganda okubanja Ssaabasajja Kabaka maama abaako omukolo gwategeka ate nga musanyufu nnyo ng'era ne bw'olowooza nti be balina akakwate mu kuddugala kwa Ssaabasajja Kabaka ate be bagenyi Buganda erimu obudde bungi erimu ebiseera bingi eby'essanyu naye mmwe mwebuze lwaki buli kaseera akakazigizigi maama lwategeka omukolo nga n'akaseera akakazigizigi akakyasembyeyo kali ak'omwaka oguwedde we twabanjiza ennyo Ssaabasajja Kabaka era maama mwe yatongoleza akatabo n'alaga n'abalongo bino byonna gwe tewaali ebuuzizza nti lwaki bigwirawo mu kaseera akazibu tunoonyereze maama alabika ali mu buwambi obanga maama takyali maama naye nga nze kyempulira munda mu nze maama yalibanga ali mu buwambi temumukuba temumuvuma kubanga oluwamba sseggwanga terusobola kulemererwa kuwamba nseera naye wadde ng'ebeera nseera nga luwambye sseggwanga omuganda yagereesa ti olwattabaze nalumanya nti kiki wakolawo akabonero ak'essimbalaala nti naawe omukazi ate osobola okubeera omuvumu okwejja mu buwambe osobola okubeera omuvumu okwejja mu buwambe era nga ggwe omuganda ajuliriza abaganda Ssaabasajja talina mukyala Ssaabasajja talina mwana gwe ddira ekifaananyi ekyo kiteekewo oddire n'obuvidiyo bwali ku mikolo nga maama amwenya ddala ddala abo bw'ojuliriza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abo bw'ojuliriza abaganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tukkirize tugaane waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso either nga maama muwambe obanga maama takyali maama tutandike okutazaama era tweyongera okwetegereza embeera ku bigenda mu maaso mu Buganda naye ng'ennyumba yaffe ebeerawo nga temuli mulwadde n'omu ebeerawo nga buli kimu kiryokke naye munnange baabaka abaagala okukyala bakyala buli taata lwalwala abaagala okuleeta emikolo ewaka bagiteekawo buli taata lwalwala use simple logic maama ono akozesebwa sigambye nti ng'amanyi kubanga nkugambye maama muwambe obanga maama ono akozesebwa mu kaseera ak'akazigi oba ku midumu gy'emundu buli ng'omuganda lwanaabanja kabaka we wabaawo omukolo ogw'amangu ogutegekebwa era ng'abagenyi abalina okugubeerako be bali ate boolowooza abaddugazza kabaka we
gwe tunula olabe Buganda ebeerawo banga lyonna ne lwaki Buganda buli lwebeeramu nnabe buli lwebeeramu ensasagge wabaawo omukolo ogubeera emmengo oba ogubeera mubali ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka golowooza ekigendererwa kiba ki kubanga n'amasanyu agabeerayo gabeera mangi nnyo kirowoozesa omuntu bano ababanja where is our king janjaba our king babeeranga omugumba agaba eddagala ly'oluzaalo nti gwe omwana yakulemera ki babanga nnamwandu agaba eddagala ly'obutafa nti gwe owuwo yafiira ki era singa weesanga nga omuntu nga lumbuye omuntu nga yeekolera Abaganda nga tebalemezaamu weesanga nga Ssaabasajja asobola okufiira eyo ne bababikira bubikizi kubanga yeekolera bw'ojja n'ogamba nti Ssaabasajja Jjanjabwe Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi nga maama ali ku ppate n'essanyu afuna omulabi alabirawo ddala yeekolera ng'omusirusiru omuwumbatuutu kubanga omulabi kizibu okukikkiriza ate ng'era bwe kiri nti yeekolera asobola okwagala Ssaabasajja Kabaka okusinga maama Nnaabagereka kakati ate maama Nnaabagereka gwe bamanyi nti ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka okusinga nze amubanja ali mu kappate kyokka nga nze gwe ŋŋambe yapoizoninga Ssaabasajja Kabaka era yawamba Ssaabasajja Kabaka asindise muka mwana we sometimes mukyala we sometimes naye yennyini n'aweereza obubaka mu butuufu tufaanana bazzonto tufaanana bazzolo abeerogozza obwerogoza naye olw'okuba nti Obuganda bulina omukwano ku Kabaka regardless yatulaga maama oba teyamutulaga yatulaga abaana b'eŋŋoma oba teyabatulaga fe tulina omukwano eri Kabaka era okuvaayo kwa maama ne bawalabe ne balaga nti buli kimu tambula bulungi tekinafuyangako ku Muganda yadde ne sekendi n'emu okubanja Kabaka we era Omuganda mu kulemezaamu okubanja Kabaka we Kabaka bamumuleetedde mu mbeera etasanyusa nga bamukuumira mu kigango n'ekiniigiina ekiriko enfuufu ekibuuzo okusinziira ku bifaananyi bye walabye ddala ddala mu Buganda mu maka ga taata mwalina okubaamu omukolo maama atuuke n'okumwenya era bw'otugamba nti Ssaabasajja agenda kujjanjabwa nga maama ali wano ani ajjanjaba Ssaabasajja Kabaka asinga maama Nnaabagereka okumwagala era lwaki oddamu okunjuliriza nti oyogera Ssaabasajja talina mukyala olowooza omwagala nnyo okusinga mukyala we kakati singa kiri kityo kitegeeza ate maama ye yalibadde eri mu kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ekyo ky'oba oleese ng'ekyokulabirako ate kibeera kikuba maama kuba otugambye yamwagala okusinga ffe oba omuntu yenna muntu kyoyo amulika amujjanjaba atali maama nga maama ali mu Uganda nga bbaawe ali ku mawanga ewa Kasujja anoonya bulamu ani ajjanjaba taata atali maama era ononkakasa otya nti maama yayagala ennyo Ssaabasajja Kabaka okusinga Abaganda ate olwo oli amulika ali mu kumujjanjaba gwe tutamanyi ekituufu kiri nti maama alabika muwambe oba maama alabika takyali maama ensonga zino muzeetegereze naye njagala okubasaba mwenna boogezi bannange ne bw'owulira ng'onyiiza otya ne bw'owulira ng'okosa otya nga walyetaaza okuvuma maama ng'era olaba agwanidde okuvumibwa ekyo Museveni kyakwagalamu kuvuma maama kututematemamu maama mumutunuulire maama alabika takyali maama oba si kyo nga maama ali wansi w'obuwambi temuvuma maama naye ng'ate tebabaleeteranga emikolo maama kwabadde okubamalamu amaanyi timulowooza mumwagala nnyo Kabaka okusinga maama maama ali eno mu kusanyuka ne bakulu banne maama ali eno ategeka mikolo ekyo tebakibakubyanga era buli wowulyangamu enkenyera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka
maama ne bwaba yasaze keeki olunaku olw'eggulo nga gabadde mazaalibwa gwe sigala ng'obanja kuba katukyabye either maama muwambe oba nga takyalina access ku bbaawe ekyo nakyo mukitunuulire oba nga takyalina access ku bbaawe oba nga maama takyali maama yenza yeekolera itongwa musiibe bulungi abasajja talina mukyala Saabasajja mulowooza talina maama talina mukyala talina baana mu bifaananyi ebyafulumye n'essanyu lye nalaba ku mukolo gwa maama tebamwagala kutusinga era bamwagala okutusinga bawambe bwe baba nga si bawambe tetulina maama waliwo ekigenda mu maaso kitutannategeera ng'Abaganda tweyongere okutazaama n'okwetegereza naye temukozesa olulimi oluvvoola yadde okukakkanya maama yenze itongwa pozzi ke mbadde neerabidde baganda bange Masaaba Faustini nga bwe mukimanyi nti twabadde n'enteekateeka ezimukyalira ezimutwalira ku buyambi ebikozesebwa ne ssente enkalu ttiimu y'abannaffe eyasimbudde olunaku olw'eggulo ng'erimu Hightower ng'erimu Noah Mutwe ng'erimu Sama Uganda yatuuse taliiyo nga baamuggyayo dda baamuweereza e Luzira maximum prison kyokka ate ne mawulire amalala nga muganda waffe Batoke naye baamukutte ng'agenze okukyalira Masaaba sijja naggaa baamukutte wabula baamuwambye situmanyi Batoke ali ludda wa situmanyi mayitire gonna ku Batoke situmanyi oba baamukoze biki naye nga baganda bange ne bannyinaze bino byonna byakutumalamu maanyi bino byonna byakutunafuya tibule bakwata omu muffe tunafuwe n'oyo agenda okulaba omu gwe baakutte akwatibwe bitumalamu amaanyi naye mbasaba tusigale nga tuli b'amaanyi kyetwayingirira tukimanyi twagenda kuyigga ttimba gye tumanyi nti emira naye wadde nga bagamba nti mpanvu nnyo era erina enkata esobola okwezingirira mu bantu teri ttimba esobola kwezingirira kyalo kiramba singa kijja lumu okugiyigga Masaaba waakukyalira olwokutaano ebizira gye baamutadde obuyambi bo bukyaliwo ebintu twabiguze tubeebaza era tubeebaliza ddala mwenna baganda baffe ne bannyinaze kati ye Batoke tukyali ku muyiggo aludda wa watuufu byebyo ebya maama Nnaabagereka ne Ssaabasajja Kabaka ebibuuzo byo bingi ddala bye twebuuza byetaaga okubaako ne ansa naye nga tezifunika tezirabibwa neweebuuza kino neweebuuza kiri nti tulaba ffe abalaba obulabi Kabaka kulaba nga afaanana bubi naye ate abamuli ku lusegere bo bali mu masanyu bali mu biduula n'obuuza kye kigenda mu maaso basanyufu nti twamumala akacca yali atukinako banzi wanga basanyufu nti yali abayitako olugezigezi kati nga baamukakkanya takyabayitako olugezigezi balina kweyagala bye baasubwanga okweyagala nga akyali mulamu bulungi naye bakale kyonna kyekiri Omukama oyo yatusinga okumanya ate yalina enteekateeka ezisembayo feka tulinde olunaku lujja kukya Buganda yaffe ejja kutereera baagala nnyo mwena abaliko mwebali kubaako Dunda Lugaba Namugereka kitaffe gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu batayi mwena